ko jako akawuwo. Naye ate gwe nojja mulimo gwaffe ogwa bodaboda nti bozza okutusomesa atuzza okukebera emitwe gy'aba bodaboda ate bozza okukebera emitwe nga bweyagalamu ssente. Gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'enteekateeka eyalangirirwa ey'okutandika okuwandiisa abavuzi ba bodaboda mu ggwanga mu kaweefube okuteekerateekera embeera mwe bakolera wamu n'ekibuga. Mu bitundu enteekateeka eno gy'alina okusooka okusaasaanya ebitundu ebirala ebiri ku njegoyego z'ekibuga era nga wano wakiso y'emu ku disitulikiti eziri ku mwanjo ng'olwaleero abakulembeze b'abagoba bodaboda mu wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe John Bosco Segembe basinzidde Nansana abamu ku bo ne basimbira enteekateeka eno ekkuli. Amatu gali kuki? Amaaso gali kuki? Kati olwane bagati bagenda kebera mitwe tebakebera mutwe kiwanga wali kyuma kya kiwanga wekiri bagati kwata ku liiso tulabe ng'osoma akwata ne kulino bawulira amatu kwabe bakeberako ebibiri ebyo byankizo nnyo. Bano bagamba nti ensimbi emitwalo 6 ezisoloozebwa tebamanyi biki bye zigenda kukola bwe batyo ne basaba bodaboda bannaabwe mu wakiso obutasasula kubanga bagamba bo tebalaba bwerufu. Tetulina nteekateeka yonna yakukkiriza muvuzi waffe yenna kusasula ssente ezo zetuwulira nti kuliko nezetukebera emitwe. Omutabufu w'omuntu tasobola musaba ssente zamukebera. So tusuubira nti nno bwe kubanga watukebera mitwe enteekateeka eyina kuba yabwereere. Mba nsasula omusolo ogw'edduuka wenkolera ssente nziteeka mu banka. Kaakati bano abakulu abatugamba okusasula emitwalo 6 zigenda wa? Naye ate gwe nojja mulimo gwaffe ogwa bodaboda nti bozza okutusomesa atuzza okukebera emitwe gy'aba bodaboda ate bozza okukebera emitwe nga bweyagalamu ssente. Kitegeeza wazza okukebera obanga gwayagala okukeberebwa emitwe kubanga bw'oyagala ate omulalu yaba akuwa ssente. Akulembera abavuzi ba bodaboda munisipali y'Ekira Medi Mwavu agamba nti okuwandiika abavuzi aba bodaboda kwetaaga kuteekerateekera naddala nga balambika siteegi ezigenda okusigala n'ezinagibwawo saako n'okukakasa nti abawandiisibwa abavuzi ba bodaboda mu bitundu ebyo. Tusobola kukkaanya na kyakusooka kuligisteringa abavuzi nga tetubategedde nti be batuufu abalina amasiteegi abatuufu ne tutandika butandisi kukuŋŋaanya buli akyama ne tungaa tigenda bakuligisteringa. Fenno twandirowooza nti enteekateeka yaffe ey'ekiwandiiko eri nti ffe ng'ababodaboda twagala tusooke tuligisteringe tumanye owa bodaboda gwe batuleyininga ye mutuufu agenda ofuna pameti kubanga gavumenti webanga etunuulidde kyagamba nti bajjamu abatemu n'abatemula abantu ng'enteekateeka gye basookerako e Kampala nfu ey'okuligisteringa buli ayita ku kkubo ekyo tukivumirira ng'abakulembeze ba bodaboda naye tetubanenya tibannaffe ababikoze tebasooka kutuula naffe tubawabule nga bannannyini mulimu. Ssentebe w'abavuzi ba bodaboda bano John Bosco Segembe agamba nti tebagenda kukkiriza kusasula ensimbi za kubakebera mitwe bw'atyo asabye gavumenti okusookera ku bagoba bodaboda singa babeera n'enteekateeka yonna esobola okubongera mu maaso. Olwaleero teri musoma mu Uganda wano wali kuteekeddwa gavumenti ng'omuntu agibwako ssente. Tukimanyi nti enteekateeka za gavumenti zonna zibeera za bwereere. So nze ndowooza nti olwaliro keera ku maki ate omuntu bw'abanga asasula ssente gavumenti ekyomimu omutwe era bamuwa akawunti namba eya gavumenti kw'alina okuteeka ssente. Bannawakiso bonna tubakunga temukwasa bantu ssente mu ngalo. Tukwatagana bulungi tujja kutambula nga tukusa enteekateeka za gavumenti zeerese nga tusapotinga n'abavuzi naye abantu baffe tebalina ssente ezo kuba tetumanyi gye zigenda ne ku magombolola tezidda ku gombolola. Ajja Abdulkimba omukubawoomya omutwe mu kusomesa abagoba bodaboda bano abannyonnyodde obukulu bw'okusoma era agamba nti ensimbi ezisoloozebwa za kubayamba okubasomesaamu n'okubakebera obulamu bwabwe. Okulaba nti bategeera ddala yennyini omuvuzi ava ku siteegi ye foomu egenda okuva ewa RCC eweebwe abakulembeze bagitwale ku siteegi kwennyini. Siteegi eyo ejja kubanga emaze okukola bamaze okugigazeetinga nga bamaze okuzaawula mu siteegi ennungi era bategere abavuzi bameka abali ku siteegi okwo olw'ensonga tukakase nti omuntu oyo asindikiddwa
yo yavudde ku kifo ekituufu wateekeddwa okuva ajja trainingibwe. Akiyimba asabye abavuzi ba bodaboda obutawuliriza babatabula saako abalemesa okwewandiisa kubanga kino kiyamba mirimu gyabwe era basobole okumanya amateeka agafuga enguudo. Twewala abantu abagenda boogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ebibajja ku mulamwa bibaawule ku ndowooza yammwe nga si bavuzi ba bodaboda naye nga bannabyabufuzi ab'enjawulo nga babalemye omulimu gwammwe kubanga ensonga eno egenda kujja bwenaaba ezze nga ya bwesimbu nga bweri olwaleero bajja kuba nti gwogenda okunyigirizibwa weno omukazi wo n'abaana bo singa nabo baganye okuvuga pikipiki. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So nkubirizo oba tusaba obuyambi eri ebitongole byonna ebisobola okufacilitatinga enteekateeka yaffe nga Wakiso district bijje bitukwasizeeko. Wakiso nnene kumpi mu Uganda yonna yesinga amagombolola amangi.